Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe tugoberera updates amawulire agava Lira district nga omukulu Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okubanga anoonya akalulu mu bitundu bino. Kigambibwa nti poliisi emusazeeko awamu n'amagye era bano bagenda maaso n'okubanga baaza hotel mwali Kyagulanyi Ssentamu. Amawulire gano nga gaakatuukawo kati Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti mu hotel Lira City mwali abajaasi ne poliisi bayingiddewo ne bagenda maaso n'okubanga bajjaaza era kigambibwa nti bano baafunye ebiragiro okuva eri omusajja omu amanyikiddwa nga Moses Mukiibi era kigambibwa nti bamenye rooms bayingira munda ne bagenda maaso n'okubanga bajjaaza. Kigambibwa nti receptionist wa hotel eno ye already bamukutte dda ne bamusiba era bagenda maaso n'okubanga bakonkona ku buli room okulaba nga buli alimu aggulawo beetegereze abantu abali munda era kigambibwa nti bino ebiragiro abajaasi bano babifunye okuva eri omusajja amanyikiddwa nga Mukiibi. Kigambibwa nti ab'ebyokwerinda bano abayingidde mu hotel eya Kyagulanyi Ssentamu tebali mu ngoye, tebali mu uniform, bali mu ngoye eza bulijjo era ne number plates z'emmotoka zaabwe teziriiko. Emmotoka ze balina baazibiseeko dda number plates. Tujjukira bulungi nti Bobi Wine ate nga amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu nga ye presidential candidate akwatidde ekibiina ekya National Unity Platform bendera mu kalulu akajja ak'omwaka gw'2026 era nga yeesimbyewo ku bwa president ng'avuganya president aliko kati His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku olwaleero Kyagulanyi abadde mu bitundu ebya Alebutong ne Otuke districts era omukulu ono olunaku yalusiibye ng'ali eyo ng'anoonya akalulu newankubadde eyo olunaku olwaleero gye yasiibye tewabadde walungi, amazzi gaayika dda mu nguudo kwegamba embeera si nnungi mu bitundu byeyo. Okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu yalabiseeko nga waliwo we yatuuse n'engato n'azigyamu nga takyasobola kwambala ngatto olw'amazzi amangi mu kkubo. Enguudo si nnungi, abantu abali eyo embeera si nnungi. Wabula Kyagulanyi yayongedde nate okubasuubiza nti singa bamuwa akalulu 2026 ajja kubanga nate aleeta enkyukakyuka, aleeta Uganda empya eri abantu abanaaba bamulonze era bajja kubanga balaba ekipya mu ggwanga lino. Era omukulu yagenze maaso n'okubanga abajjukiza nti we bamulonda ye pulezidenti asaanidde okubanga afuga eggwanga lino. Lunaku olwaleero yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti bamaliriza okunoonya akalulu mu bitundu ebya Albertong ne Otuke district era basiibye eyo. Omukulu agamba nti kyewuunyisa era kya buswavu okubanga regime eya NRM emaze emyaka gyonna ng'efuga wabula eggwanga terinaba kubanga litebenkera. Decades nnya nnambirira tebanaba kubanga batuukiriza ebisuubizo byabwe naddala okuzimba enguudo, okutereeza ebyenfuna. Era omukulu avuddeyo n'agamba nti oluvannyuma lw'okubanga President Museveni afuze eggwanga lino tebalaba nkyukakyuka, abantu bakyalina bingi bye beetaaga. Era omukulu alabiseeko nga ye olunaku olwaleero gy'ayitidde tebibadde birungi, babadde nga bajjamu n'engatto okulaba nga basala amazzi okudda ku sayidi endala era we bayise olunaku olwaleero tewabadde walungi. Wabula ekyewuunyisa kigambibwa nti poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala abali mu ngoye eza leeya bamusazeeko dda era kigambibwa nti omukulu ye ebibye si birungi. Abantu bano bayingidde mu hotel, tanamanya kigendererwa eky'abantu bano wabula kyamanyi nti receptionist oba batera okuba nga bali ku meeza esookerwako nga oyingira hotel bo baakwatiddwa dda era abasirikale bali mugenda maaso n'okuba nga baaza rooms zino emu ku emu. Stay tuned and don't forget to subscribe.